Weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Kakati omwami ono abuuzizza ku bitooke. Omwami ono n'agamba nti tusimba ebitooke, ne tusimba embidde, ne tusimba ekitooke kya Nakitembe oba Nsowe. Abuuzza nti lwaki tusimba ebitooke ebyo? Akati ssebo nja kuddamu bwe nti ebitooke byo buli omu alina okuba nabyo singa obeera n'akatundu w'olimira ebitooke, naye mulimu ebitooke eby'enjawulo. Kuba byo ebitooke bya buli omu, naye waliwo ebitooke eby'enjawulo ebitabula mu maka. Okugeza, waliwo ekitooke kye tuyita eky'embidde y'Ensowe. Embidde y'Ensowe ensajja, kitooke kisajja. Waliwo ekitooke kye tuyita ekya Nakitembe. Ekitooke kya Nakitembe kikazi. Ebitooke ebyo bibiri tebirina kubula mu lusuku. Waliwo embidde gye tuyita eya Nakitembe, era waliwo embidde gye tuyita eya Kabula. Waliwo ekitooke kye tuyita ekya Kibuzi, ate waliwo ekitooke kye tuyita ekya Nnambi. Ekitooke kya Nnambi kibeera kya mizingonyo mimyufu kyonna, nga mizingonyo mimyufu kyonna bwe mmyumyumyu. Okitegedde? Oba n'akatooke kaakwo kaba kamyufu, kubanga waliwo ebitooke birina emizingonyo mimyufu naye nga byatula. Waliwo ekitooke kye bayita Siira, waliwo ekitooke kye bayita Mbwazirume. Ebyo si bye ŋŋamba. Naye kano akatooke ke bayita Nnambi konna kaba kamyufu, emizingonyo n'endagala nandoza n'akatooke kaakwo. So akatooke ka Nnambi ako kye kitooke kibereberye. Kakati katwogere emigaso gy'ebitooke. Ebitooke ebisigadde omuntu yandibisimbye, omuntu yenna ng'alina w'alimira. Naye kati katwogere ebitooke bino eby'enjawulo birina migaso ki? Ekitooke ekya Nsowe kye kiraga amaka nti galimu omusajja nannyinimu. Ekitooke kya Nsowe. Ekitooke kya Nsowe bwe muzaala omwana ow'obulenzi, emikolo gye giggwera ku kitooke kya Nsowe. Okitegedde? Emikolo gye giggwera ku kitooke kya Nsowe, era atwalibwa ku kitooke kya Nsowe n'ayanjulibwako omwana ng'azaaliddwa. Bwe kityo bwe kyabanga. Bwe yaggyibwangako yatwalibwanga ku mutuba okulaga omwana oyo nti waakika omutuba. Okitegedde? Bbi w'omwana omuwere atwalibwa ku kitooke ekya Nsowe. Omwana owokubiri atwalibwa ku kitooke kya Nsowe. Kyokka ekyo tekirina buzibu. Omwana owokubiri osobola omutwala ku kitooke kya Nakitembe, kuba bonna babeera bazadde. Ne bubbi bw'omwana ono omuwere era nabwo osobola obutwala ku kitooke kya Nakitembe. Ekitooke kya Nsowe kwe kuva olulagala omusajja nannyinimu kw'anaabira eddagala nga waliwo ebimusobedde. Era ekitooke kya Nsowe kye kivaako kusowerera omusajja wawulo eziba zimutabudde, era kw'anaabira eddagala n'abaana b'obulenzi kwe banaabira eddagala ku lulagala, ku luleeba, era oluleeba olwo luterekebwa ku kitooke ekyo. Lwotalabe kati bibuga kubeerawo, naye luli mu byalo. Bajjajjaffe abalina ebyalo, bitooke biki lusuku. Omwana bwe yabanga ng'anaaba eddagala oba ng'avudde mu Kampala, bw'aba mulenzi bamutwala ku kitooke kya Nsowe. Ekitooke kya Nakitembe kya maama. Ekitooke kya Nakitembe kye ky'omukyala awaka. Era ekitooke kya Nakitembe maama kwalerera abaana, era maama kwatuula ng'azadde omwana ow'obuwala, taata n'amubuuka. Okitegedde? Okubuuka omwana mukolo abantu abakulu bagumanyi, era maama atula bulungi n'alambiikiriza, taata n'amubuuka ku kitooke kya Nakitembe. Ekitooke kya Nakitembe kwe bateeka obubi bw'omwana omuwala oba omwana owokubiri. Okitegedde? Ekitooke kya Nakitembe kya maama era tukiyita maama Nakitembe. Era omwana bw'abanga agenda okusamirira lubaala oba empewo, tugambe mwana wa buwala, omusawo omuganda atwala abaana ab'obuwala ku kitooke kya Nakitembe ne bateekawo amatu g'emmwanyaana ne basaba emizimu egyasigala ku ndagala okusobola okujja nga bagenda okusamira. Ne ku baana ab'obulenzi bwe batyo ku kitooke kya Nsowe. Ekitooke kya Nsowe n'ekya Nakitembe tibyandibuzenga mu lusuku nga omusajja wawasa mukazi wo, oba omukazi olina bbaawo, mulina n'abaana.
waakiri oleka ebitooke byonna n'osimbawo akatooke ka Nsowe oba aka Nakitembe era ne mu Lubaale bwe kityo. Buli lw'oteeka embuga ewantu kakasa nga waliwo ekitooke kya Nsowe n'ekitooke kya Nakitembe kubanga endagala zaabyo zijja kumalanga ensonga n'abazzukulu okujjanga mu mbuga abaana ab'obulenzi nga bagenda ku kitooke kya Nsowe okubakozesa emikolo egyo egikwata nti omwana ow'obulenzi amaanyi ge gamuli ku kitooke kya Nsowe kye kisajja era n'ekitooke kya Nakitembe tekyandibuze mu mbuga. Kaakati ekitooke ekya gonja, ekitooke kya gonja tekibula mu lusuku lwa muntu ne bwe kaba kabi naye kyandibaddewo. Ewaka abantu bandiridde nga ku gonja ebiseera eby'enjawulo, si buli lunaku kubanga gonja wabbula ate wa bbeeyi, naye gonja ku makubo bamutunda. Taata yandibadde ng'ayitanga olw'olumu oba myezi ebiri omulundi nga gumu n'agulayoko emino gya gonja ng'ena ne bagitereka ne gyengera ne bagigereka ku mmere. Ewaka gonja oyo ddagala. Ewaka lwe babeerawo ebintu oba ebizibu ebinaagwawo oba embeera ezitali za bulijjo oba bwavu oba ki, famire erina okuba nga erya ku gonja. Abaana oluusi bye basoma tebitambula bulungi ku mbaawo ku masomero, taata emirimu tegitambula bulungi, maama bimusobera waka muyombayomba. Gonja oyo mumukozesa ng'eddagala ne mumugereka ku mmere ng'abatagenderedde ne mubeera ng'ewaka olw'olumu mulya ku gonja oyo ewaka. Olulagala lwa gonja luyamba ki? Olulagala lwa gonja bwe wabeerawo ebisobedde omwana ku mirimu, akomye waka akubulidde maama baffe twabaki, basajja bansobedde biki, gwe njagalako yagenda, maama yaddiranga olulagala lwa gonja n'aluteekako eddagala n'akutwala ku kitooke kya gonja n'akunaaza eddagala oba n'olinaaba nga yeeyambisa emiramula. Ewaka waliwo obusawo obusookerwako first aid. Ewaka abazadde bano baabangako ne bye bamanyi. Omwana azze embeera emusobedde, omwana emisomo gigaanye, omwana ku lubaawo asemba naye ng'atawaayo omutima naye nga byasoma tebijja bulungi mu mutwe, baabateranga eddagala ku luleeba lwa gonja ne balinaaba. Oba ewaka waliwo okuyombayomba oba biki, taata yanaabiranko ku luleeba lwa gonja oba maama. Okitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Olulagala lwa Nakitembe ze ndagala za nnabuzaana enkulu era olulagala lwa Nakitembe lwe lusooka mu kyogero omwana ng'agenda okumufumbirwa ekyogero, era olulagala lwa Nakitembe lwe lulagala lwa nnabuzaana lugenda mu kyogero omwana nga bagenda okumunyiga. Olulagala lwa Nakitembe lusaaniika, njogera ku kitooke kya Nakitembe, lwe lulagala olusooka ku lulagala olusooka okusaanika emmere y'abalongo. Emmere y'abalongo bw'ogissaako olweza n'ebbombo waggulu n'ozzaako olulagala lwa nnabuzaana lwe lwa Nakitembe n'olyoka ozzaako olulagala lwa Nsowe kubanga abaana ba bulenzi na ba buwala. Era amatooke ga Nakitembe galina omugaso, galina okukola nga empogola oba ettooke lya Nakitembe okufumba ekijjulo ekyo. Bw'omala oddifuna oli waddembe okutabulamu emmere endala n'empogola zino ne ziva ku Nakitembe. Ekijjulo ky'abalongo kyandibadde kigendamu eminwe gy'embidde ya Nsowe kubanga kibeera ky'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, naye olwaleero ekibijjulo ebyo tebituukirizibwa bulungi olw'ensonga nti n'embidde ya Nsowe zabbula. Wabula Lubaale alabika atulekerayo, naye ng'ekyamazima ekituufu ekijjulo ky'abaana mu mmere eyo gy'oba oteeseteese nga mulimukko n'emmere ya Nakitembe yandibadde egendamukko ku minwe gya Nsowe ku abaana ba bulenzi na ba buwala. Okitegedde? Kaakati mu kituntundu ekyo gwe mugaso gw'ebitooke ebyo. Ettooke lya kibuzi litera okukolebwa ku bijjulo nga waliwo embeera ebattawaanya mu famire. Okitegedde? Mu ssente, ennyombo, abaana obutategeera ebintu eby'enjawulo ne muteekateeka ekijjulo kya Lubaale nga mufumbye emmere ya ttooke lya kibuzi. Ekibuzi kye kibuzaabuzaawo embeera ebaddewo, ettooke lya kibuzi. Era kyova olaba nti omugaso gw'embuzi, ekisolo kye bayita embuzi, kubuzaabuza mbeera. Okitegedde? Okubuzaabuza embeera kubanga embuzi kye kintu ekibeerawo ng'enjala ekiruma n'okitwala okulya omuddo naye ng'ate kiraga gy'okitwala tekyagalayo naye nga kimanyidde ddala nti buli okisumulula ku muguwa okitwala kulya muddo. Kati embuzi etambulira mu kwebuzaabuza era embuzi nga wagirunze ng'olina obusungu oyinza ogikuba n'ogitta kuba embuzi temanya kyeyagala so ng'ate eba ekimanyi.
kakati embuzi ekozesebwa mu mikolo egyo okubuzaabuza embeera n'ettooke lya kibuzi bwe lityo lwakuba nti byebintu ebisinga engeri abantu gye bava ku nnono. Ettooke lya kibuzi batono abamanyi nti balifumbamu ekijjulo okubuzaabuzaawo embeera, naye ettooke lya kibuzi ddagala. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Waliwo era ebitooke ebimu abantu bye baavaako olw'okuba nga tebissa nkota nnene. Ekitooke ekya nnambi kibeera kimyufu emizingonyo gyakyo n'amatooke gaako gonna oba akakota eminwe giba mimyufu. Kyekitooke kibereberye ekya nnambi, tekyandibuzenga mu lusuku lw'omuntu, naye olw'okuba nti abantu batambula n'enkulaakulana, oluusi abantu tebakyayagala kusimba mbidde olw'ensonga nti zibala nnyo ate embidde zigula layisi. Kati abantu abasinga mu nsuku zaabwe tosangayo mbidde agamba kyesigenda kulyako mmere nsimba kyaki oba Nsowe oba mbidde ya kabula. Ebintu ebisinga obungi abantu tebakyabikola, abantu batambula na kigenda na mulembe. Omuntu asimba ebitooke bibala nga mpologoma, ebitooke ebyo ebivaamu ssente. Kakati n'embidde abantu tebakyagala gisimba nti olw'okuba embidde ya layisi ate embidde teriibwa. Ate asogola omwenge bw'anajja ogiggulako enkota nga nnamba ajja giggulako nnusu 2,000, so ng'omuntu atunzeemu ettooke alitunda emitwalo 2 oba gumu kitundu. Kati embidde abantu ne bagayaala ozisimba era embidde zijja kutuuka ziggwe ku maapu. Obuwangwa bwe butyo bwe bugenda busaanawo. Kalina ekitooke kya nnambi tekitegako nkota nnene, ebiseera ebisinga kitegako ettooke liba ttonotono. Kati era abantu bagenda nga bakisuula ng'oli agamba nkisimbira ki ekitavaako mmere. So nga ekitooke kya nnambi babiina naye mu nsuku eziri mu Uganda osanga batono. Emizingonyo mimyufu, endagala mmyufu n'eminwe mimyufu ly'ettooke lya nnambi ery'olubereberye. Era abasinga obungi ku mbuga zaabwe abamu bakibasaba naye lwakuba tekirabika. Okitegedde. Kakati tulina embidde gye bayita kabula. Embidde gye bayita kabula ekola ku nsonga nga waliwo ebibulankanye mu famire. Omwana w'omu famire yabula, yatambula atyo teyadda. Okitegedde, ebintu ebisinga ebibabulako bintu byammwe bibula, amagezi gabuze mu famire. Embidde ya kabula bagiteeka mu kijjulo ky'abaana. Ku nsonga eyo ebijjulo by'abaana bifumbibwa emirundi mingi. Ebijjulo by'abaana singa mbeera n'omwana wammwe yabula, muddayo wansi, omuzadde n'afukamira ku kitooke kya Nakitembe n'ekitooke kya Nsowe, akoowolera mu baana bano abookubiri be muzze mufugika, n'agamba omwana wange gundi yambulako. Okitegedde, kati mu kugamba nti yambulako ateekateeka ekijjulo nga kintabuli nga kirimu emmere ya Nakitembe, emmere y'embidde ya Nsowe n'emmere ya kabula. Okitegedde, n'ateekamu ennyama y'ebyenda. Ebyenda nti anoonya omwana we okusinziira ku ndaaye, era omwana oyo eryo eddagala lyabanga kkulu. Abantu batawana n'eddagala tunyookeza lino tunyookeza liri oluusi ne litakola, naye waabangawo ekintu ekiviira ddala ku ggwe omuntu ku ndaayo, kyekijjulo ekyo ekyebyenda. Abaana waka bayinza okuba balwala nnyo, abaana bakufaako nnyo, abaana balwala endwadde zitawona, era maama ateekateeka ekijjulo ky'ebyenda. Ekijjulo ekyebyenda bagula ndannamba. Omuzadde yagulanga endannamba ey'ente nga buli kimu mwekiri, n'afumba ekijjulo ky'abaana okulongoosa endaaye. Abaana be batategeera ku kyalo, abaana be basula mu mwenge, abaana be babula, abaana be batasoma bulungi. Okitegedde, abaana be boogerako ng'abayaaye. Kati ebijjulo ebyo baasigala bifumba mu lubaale. Ate ne mu lubaale era abasawo abasinga obungi empewo zoogera ebyama bitono kati. Olwaki? Ti empewo ebyama ebisinga zaabyesigaliza olw'okuba nga abantu batambula n'emirembe, abantu ne bava ku nnono. Kati lubaale yaleka abantu alitegeera gwalimanyisa ebyo. Bino ebyama tubyogera olw'okuba omwoyo gw'eggwanga n'olw'okuzaala ensi, naye nga abantu abasinga tebakyayogera byama ebyo ebyaliwo. Edda ensonga ezisinga obungi tezaakolerwanga ddagala. Wagendanga bugenzi ku mulaguzi, omulaguzi n'akulagula n'agamba genda tugambe olina omwana eyabula, abaana tebalina magezi. Tewaabangawo bino byakusala misale ebiriwo olwaleero. Abaana kati babasala emisale ne bateekamu olumanyo, ne bateekamu ebintu eby'enjawulo. Oluusi olumanyo ne balubafumbira mu mmere, mu nva, oluusi mu caayi. Ne kakati omulembe gw'okukozesa eddagala gwajja. Kati lubaale agenda n'agamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka,
kale nga bwe batusudde beesigame ku ddagala. Kati buli kintu kya ddagala. Oyinza n'okugenda ku musawo ng'oluusi empewo zo za butonzi za kwebakirira bwebakizi tezeetaagisa ddagala. Omusawo ye ng'akuloosa nti bw'onoonaaba eddagala eryo, bw'onookuuma eddagala eryo, bw'oneesala eddagala eryo omusale, bw'onootwala eddagala eryo n'olibikkira mu kamooli ku dduuka oba n'oliteeka mu seefu ojja kukola. Abantu abasinga obungi mu maduuka gaabwe oba ku mirimu gyabwe ddagala kufuna bikondo. Okitegedde emikisa giganye, bakasitoma tebajja, ddagala kufuna bikondo. Balabira awo ng'ekikondo tekimuyambye. Okitegedde so nga Lubaale bwe yali anyiga yagamba nti kale zenkanankana n'ebisiki katulabe gye munaakoma. Okitegedde kaakati olwaleero omwana bw'abula bakuwa eddagala likume oba obuliddwako omuntu wo. So ng'edda mu bajjajjaffe balina emikolo gye baamalanga nga bagimanyi. Era nga jjajjawo mu kyalo abagamba mukole ekintu bwe kiti oba muteeketeeke ekintu bwe kiti. Edda ku bika oba tugambe we mweziika ku kijja kyammwe ekikulu wabangawo ensonga ezimu ezaatambulanga. Bwe mwalimanga ekijja baagulangayo ekidomola ky'omwenge ne bayita n'abataka ne bafumbawo n'emmere ey'ekijjulo oluusi ky'abaana nga tewaliwo byesittazo. Okitegedde nti ate emmere gye bafumbye ate mwetadde mu by'okusamira biki, n'abataka ne bajja mwalimye ku bagenzi bammwe, emirembe ne gibeerawo. Okitegedde abaana ne basobola okukumibwa nga ku lujja nga si benzi, omwana n'afumbirwa nga si mwenzi. Olwaleero akaana olusuna obubeere maama waako takafaako, ye yennyini yakatwala mu katale n'akagulira obugoye bummini, obupale obukola figa. Akaana ne kabeera nga kali mu P4 naye ng'abasajja bakalaba figa kweri. Abaana olwaleero booleka mangu nnyo figa zaabwe so ng'omwana ali mu kibiina kya kusatu. Abalenzi ne batandika okukalaba ng'era akalaba ddala kalabika kalina akasolo katuuse naye nga mwana muto. Edda Lubaale yakuumanga abaana nga n'entumbwe zino zaatika n'omuliro, ng'omwana mukulu ali myaka 16, 17 naye ng'akyayota omuliro ng'abeera nkoto wa kyoto mu kwokya kasooli, kuvumbika lumonde, kugenda ku luzzi, engoye empanvu, ebisikaati ebigazi, bulawuzi engazi. Omwana oyo ne batuuka omulabira omusajja nga n'ebyabasajja tabimanyi, nga n'ebyamaka tabimanyi, nga n'ebyensi tabimanyi. Okitegedde kati Lubaale bwe yalaba nga mwaniriza eby'ekizungu, disiko, biki, mitimbagano, ebintu eby'enjawulo, Lubaale n'aga nti zenkanankana n'ebisiki. Kati buli nsonga yonna yeesigamiziddwa ku ddagala. Eriyo n'abantu abatambuza Lubaale naye nga Lubaale yali mu katundu ka lubereberye nga takkaanya na ddagala, takkaanya na kulagulwa. Olw'okuba nga ekiseera kino Lubaale yaddayo ku lubereberye. Kati Lubaale asinga aluma abantu si wa ngoma, si wa kwaza, si wa kuŋŋaana kusamira, si wa famire. Lubaale yaddayo ku lubereberye, Lubaale wansi. Lubaale bwakutambuza mu ntabaalo gy'ogenze gy'osanga baganda bo. Okitegedde nti olubereberye buli muntu yabanga muganda wo. Akatuntundu k'obuzaale ke kaleeta ekitundu ekyokubiri okugamba nti ono muko, ono nazaala, ono maama, ono muganda wange. Naye olubereberye terwalimu kyesittaze ekyo kubanga abantu abaasooka be bazaala baana bannaabwe era ne beewasanga ne basobola okwala mu nsi. Ensi bw'emala okwala baateekawo ekituntundu ekyobuzaale gy'emisambu emizaale ku mwaliro ogwokubiri. Olwo ennyumba zitandika tinva mu nnyumba ya gundi. Mu nnyumba eyo towasaamu mukazi oyo oba omuyita bw'oti, omuganda atandika okuyiiyaawo ekintu ekyo. Okitegedde ogwo gwe mwaliro ogwokubiri ogutali mukyamu nga mutuufu. Naye olubereberye akatundu k'ensi kati abantu ke batannamanya nti Lubaale abaluma yaddayo ku lubereberye. Akatundu k'ensi gy'ogenze gy'osanga muganda wo. Kyova olaba nti bwe mukuŋŋaana nga famire Lubaale tatereera. Mukuŋŋaana nga mutijja ne mutinka nnyo ne muteekamu ssente, abatunda ebyabwe ne babitunda ne basamira Lubaale oyo naye tatereera. Era ne bwe mukola ebirungi bitya muyinza okwekanga nga mwewalanye, mwongera kweyuzaayuzaamu, temukyakkaanya naye nga buli kimu mukikoze. Essabo mulizimbye, ente mugiguze, ebintu bya Lubaale babibawadde nga bw'obitunuulira bituufu. Mulimu abalina ebintu byabwe nga bituufu naye nga Lubaale ate agaanye okutereera. Olwaki? Nti Lubaale omutenderamu abalumira si gwa famire, si gwa kika. Muyinamu omwana aliko ng'embeera za Yesu oba ng'embeera z'abannabbi abaasooka. Omwana omu aliko akalambe ak'olubereberye.
era ng'omwana oyo alimala kutambula mu nsozi nga talina baakika oba mu mbiri n'amala ensonga z'olubereberye n'alyoka adda ne mulyoka musamirira lubaala oyo, era lubaala oyo bwe weekwatakwata n'ab'ekika tatereera. Okitegedde? Era okuggyako ng'ab'ekika bakuyambye buyambi ng'oba olina olusozi mw'oli oba oli mu ntabaalo okukuyamba ng'okukwatirako mu bya ssente naye nga tebali naawe. Ab'ekika balina omutendera kwe bakoma okugeza bayinza okuba mukasa abayita ewuwe oba kumubikka oba bulamu abayita ewuwe oba kumubikka. Awo ab'ekika mutambulira wamu. Kyokka ebituntundu bwe bituuka nti kwebakirira nsonga ezo oba mu nsozi oba mu mbiri, ebiseera ebisinga ekika kyonna tebakiyita. Bayitako abaana bano abaliko obulambe oba babiri oba basatu oba omu. N'agenda ng'agenze yekka, ab'ekika ne basigala muyambangako oluusi mu bya nsimbi naye nga tebasobola kwebakayo bonna, kubanga omwana oyo abanga saddaaka abanga omuwonge nga bamuwongerera olubereberye, era ng'olubereberye yaligenda n'amala emitango nga saddaaka ng'omwana omuwonge n'alyoka akomawo ku kika ng'atereezezza olulyo lwammwe. Era omwana oyo yandibadde nga muzira mu kika naye era ab'ekika tebasobola kukitegeera, era oli abonaabona bw'omu paka lwawangula. Oluusi bimulemye kubanga entabaalo si nnyangu, abamu zibalemera mu makubo, abamu bazituukiriza. Okitegedde? Kakati ekituntundu ekyo ebiseera ebisinga obungi mulina okwegendereza ensonga zino. Bajjajjaffe emabega eri nga lubaale tannaba kunyiiga ng'ennono ekyaliwo ng'ebyekizungu tebinnaba kutinta nnyo kweyongera, balina ensonga ezimu ze baamalanga ewaka. Ettalo baalivumuliranga waka, obusukko babumaliranga waka, buli kimu baakimaliranga waka. Ebijjulo by'abaana bwe mwalimanga ku bijja, omwenge mwagugulanga ne muyita n'abataka ab'okumpi ne mubagabula ku mmere gye mufumbye muva kulima bijja. Olwaleero bw'olima ekijja n'ogamba nti tufumbewo emmere tugambe omusawo yakulagudde, ab'ekika tebakukkiriza, bagamba nti ate awo tugenze mu byakusamira. Olwaleero bwe mumala okulima ekijja mutambula mukungujjo, so nga luli bwe mwamalanga okulima ekijja emizimu gire oba emyoyo gy'abajjajjammwe mwagikomyangawo ewaka ne mugigabula ne mufumba ekijjulo ky'emizimu ne mugabula n'omwenge ne mwegabula n'entabaluganda. Naye olwaleero eddiini z'eddiini, sengaawo ow'egindi mulokole, jjajjaawo egindi mukristaayo, jjajjaawo egindi musiraamu, ne mujja mbeera ekika nga muli kintabuli. Bwe mumala okulima ekijja ow'egindi yagaanye okujja n'ow'egindi yagaanye okujja, ate mmwe abakirimye muli baalubatu. Kati ate muliraanwa wammwe musiraamu, naye jjajjammwe anaawulira atya? Senga egindi mulokole anaawulira atya? Ate atera n'okutuwa ku buyambi, nze ampeererera n'omwana. Kati bwe mumala okulima ekijja mutya okufumbawo emmere, mutya okuteekawo ku mwenge, kubanga senga wamuwe egindi atera okukuweerera ku mwana. Bw'anaawulira nti mwazze mu by'emyenge mwakoze eki, ajja kunyiiga alowooze nti mwabadde mu byakusamira. Kati olwaleero mulembe gwa kwetiiririra, mulembe gwa kwetya, gwa kutya gundi. Ensi gyekomye okutabuka n'okubeera ng'etukuba, kubanga tulinamu n'okutya gundi. Gundi anaawulira atya? Ate gundi ampeererera ku mwana. Okitegedde? So nga gw'oyongera kubonaabona. Kakati edda bwe bati bwe beeyisanga. Ekijja mu butuufu bwakyo kyandirimiddwanga bwe mumala okukirima ne mudda ewaka ng'eno abafumba emmere yayidde dda. Waliwo n'ekidomola ky'omwenge nga muyise ne ku bataka. Olwaleero tekikyakola. Ebyo bye bisumuluzo ebyasookerwangako. Omwana bwe yabonaabonanga ku ggwanga gy'alaze, bwe yaddanga ewaka n'abuliramu maama nga bateekateeka eddagala mu luleeba, bw'aba muwala nga bamutwala ku kitooke kya Nakitembe ng'anaaba eddagala eryo ng'asula ku makya ng'akeera nnyo. Bw'aba mulenzi era maama yaliteekateekanga, oba n'amuweereza ewa jjajjammwe emmanga oba ewa ssenga wammwe bittuleesi ali eri ku lusozi, n'amuwa eddagala eryo n'alinaaba bulungi. Omwana bwe yatuukanga okutuuka ng'atuuse emyaka egikyalira ensiko, taata ne maama bayogeranga ne ssenga wammwe bittuleesi eri ku lusozi waggulu. Bittuleesi ne bamuyita, bamugamba omwana ono nga tulaba agenderera, omwana akulirira. Okitegedde? Era baakolanga olukwesikwesi ne bakugamba nti ssenga akuyita, gendayo omulabeko. N'ogendayo n'omalayo wiiki nnamba, nakozesa emikolo egy'okutwalira okukyala ensiko, biki ebintu eby'enjawulo, nga ssenga wo mu kika mwannyina wa kitaawo yakukwatiddemu yennyini. Egyo gy'emikisa egiviira ddala ku bika.
omwana oyo n'afumbirwa ng'era ne bw'aba taataganye ne bbaawe senga ono ensonga yaziyingiramu era nga ye senga wakugaba singa abako babeera batuuse okukyala nga ye senga ow'ensonga. Abantu bedda balina engeri gye bakwatangamu ensonga zino, okitegedde, balina engeri gye bakwatangamu ensonga zino era abaana ne bakula bulungi. Ennono lubaale okutuuka okutabuka si bintu bingi, tekwandibadde nnyo kusamirira nnyo bintu bigenze wala, wabula ebintu waaliwo ebintu ebyalinga birina okukuumibwa mu kika ng'empewo musigadde muziwa ekitiibwa, okitegedde, bintu ebyenjawulo. N'olwaleero bwe twamala okusuula ennono kati eddagala lyafuuka eddagala, osanga n'oli lubaale nga yamuluma nga yamusibye neera nga naye alina akadagala katambula nako, n'osanga oli nga amayembe gamuluma ge gamugoba nga ge gamulemesezza okukola neera nga lwatambula ku basawo bamuwa bikondo bitwale mu mulyango, n'osanga oli nga bamubba buli lunaku alumbibwa ababbi naye nga amayembe ge gamuluma, n'osanga agenze ku musawo nga bamuwadde eddagala eriziyiza ababbi. Okitegedde, mu bintu bwe bityo. Kati abantu abasinga obungi tebannaba kukimanya nti eddagala terimala nsonga, wabula eddagala limala ensonga singa bajjajjabo basanyufu mu famire oba mu kika. Eddagala kkulu era eddagala likola era eddagala lirina amaanyi, naye ate eddagala teririna maanyi era terikola singa lubaale mu famire aba agaanye. Ebisinga lubaale yabisiba ate yabikkiriza bitambule era lubaale yakkiriza eddagala lino okukola kiriteekeddwa okukola. Kale nno n'ebitooke ebyo by'obuuzizzaako byabanga bikulu mu famire. Gonja yabanga mukulu, baagerekanga gonja ku mmere ng'ayengedde nga bamutemye mu lusuku, so nga tewaliwo kigendererwa wabula gye mukoma okulya ku mmere ey'enjawulo gonja. Okitegedde, nga waabangawo ensonga ezigonjoolwa mu famire okuva mu butalabika mu mpewo nga mmwe temumanyi. Era ne gye buli eno ebibuga byeyongedde, gonja afudde mu nsuku ez'enjawulo, taata yandibadde ng'ayitaayita oba gye batunda gonja ku makubo n'agulangayokko ku gonja ne mumugerekangako ku mmere ne mumulyangako. Edda mu famire bwe baazaalanga abaana abalongo, Lubanga yabakuutiranga okubagabulangayo ebijjulo. Olwaleero omuntu okutambula ku musawo okufumbayo ekijjulo ky'abalongo embeera emala mukuba, amala kusoberwa. Naye teri bantu beeyiiyiza n'agamba nti tufumbeyo ku kijjulo ky'abalongo mu famire nga tamaze kulaba buzibu. Kati olwaleero abantu ne bajja babeera ng'abantu abaliwo Lubaale abayita mmome, abayita babuyabuya, abayita abantu abatategeera, abaaseeseetuka. Omuntu olwaleero yaseeseetuka. Omuntu olwaleero buli muntu w'omusanga ayina ebimukaabya mu kyama. Oli ne bw'aba mugagga ayina ebimukaabya mu kyama. Osanga famire nga bagagga naye nga taata bw'aba yeebase mu buliri ayina ebimukaabya mu kyama. Lwaki? Nti ssente tezimala nsonga, ate n'obunaku tebumala nsonga, n'ebigambo ebingi tebimala nsonga, n'okutambula ennyo ku basawo tekumala nsonga, wabula kutuula wamu kwebuuza tweyisanga tutya. Eriyo famire nga zaabeeranga n'abakomazi, bajjajjammwe nga baakomaganga, oluusi nga bakubbulamu n'erinnya ly'omusajja oyo naye nga tosobola kuyiiya tinguleyo ensaamu ebeerewo ewaka wadde nga sikomaga. Eriyo famire nga zise zitambula n'amakomago okuva emabega. Jjajja bwe gundi yayina ekkomago, jjajja bwe gundi yayina ekkomago, jjajja bwe gundi yayina ekkomago. Olwaleero omwana bw'agaggawala mu luggya lwe ateekawo kayumba mwanywera bbiya nga kasubi kalingaako ku bifo ebisanyukirwamu nga wawummulira wawummuliza ebirowoozo, akanywerwamu bbiya, n'azimba kompawundi n'agiteekamu obuti obw'enjawulo ne wanyuma nnyo ewaka naye ng'obulamu bwe tebuteredde. Ne bw'oba ogaggawadde zimba akayumba mw'onoowummuliranga nga kkomago. Okitegedde, oteekemu omuti gwo wansi, oguliremu ensaamu, oteekemu emyambe, ogiteekeyo waggulu, oteekemu engatto z'omukalabanda. W'ozimbira akayumba akanywerwamu bbiya ak'essubi nga buno obeera mu bifo ebisanyukirwamu, ekkomago we likulemera. Nga walirabanga ewammwe, jjajjammwe gundi yaliyina, jjajjammwe gundi yaliyina, wakulire wa jjajjawo mu kyalo ng'ayambala engatto z'emikalabanda eyakkuza. Lwaki tozigula n'oziteeka ewaka? Waakiri zikole nga malidaadi. Gula emikalabanda, okitegedde, giteeke mu nnyumba nga malidaadi. Waakiri yambalangamu olw'olumu, wadde tomanyidde zambala naye yambalangamu olw'olumu, bikole ng'atagenderedde. Teekawo enkumbi eŋŋanda mu nnyumba yo ebeere mu kisenge kyo mu nsonda. Teyina kyeriddewo naye amalala gafuuse amalala, obuyonjo bufuuse obuyonjo, ssente, oluzungu, buli budde anyway.
okay biki enzungu zifuuse enzungu okusoma si kubi kuba okusoma kutwetaagisa era tulina okusoma era tulina okumanya oluzungu era tulina okutambula kale n'ebyemirembe ne tukyusa ku bulamu kituufu naate okusoma kuleme kumalamu magezi oleme kusiruwala beerako ebintu byewalabanga mu famire ebitali byakusamira naawe biteeke mu nnyumba yo bw'oba walabanga jjajjawo ayina olugali nga jjajjawo yakkuza ayina olugali obanga walulabanga lugula oluteeke mu kiyungu okitegedde muwewerengako ebijjanjalo bye mugenda okufumba ku olwo bw'oba walabanga ewammwe nga waliyo ekitebe ky'okugulu okumu bino ebitebe batera okutunda mu butale nga kyakugulu kumu ebitebe ebyo bitera okkulanga ebino nga wakirabanga ewammwe nga jjajjawo akituulako bamaamawo kigulu okiteeke ewaka kiteekewo ng'atagenderedde teeka mu kiyungu mukyala wa atuulengako oba abaana batuulengako okitegedde tika kwemaliza ku butebe bwa kizungu tebumala nsonga entebe z'ekizungu ziteekemu mu nnyumba ez'emitto ziteekemu teryagganye naye baako ekintu ekiganda ky'oteekawo okitegedde mutuula mu ntebe ezirimu ziringa byewuubo mwasajjute zino bajjajjaffe ze baawumbangako buno obutebe bumwasajjute bajjajjaffe baabanga nabo kati olwaleero baabuza mu kizungu bakola obutebe bw'ebyuma ne babusabikako emitto biki nannyinimu n'atuulamu ne kamuwuuba kabagagga nno n'alyoka azimba amagulu yenna ayina ne gazimba n'omusanga alinga ng'ekintuntu mu feesi yenna olubadde okitegedde ebigere bizimbye abeera mu katebe ako kalugalaamiriza ayina ne kwalinnya atuula ng'ali mu ggulu ezo entebe zigenda bassa okitegedde baako ebintu ebimu bye walabanga mu famire yammwe ebintu ebimu nga wabirabako gula emikalabanda giteeke mu nnyumba gyambalengamu olw'olumu okitegedde yambalangamu olw'olumu fuluma kuwa bweru gizzeeyo mu nnyumba muleme okuzimbanga ebigere bizimba lwa ngatto z'abajjajjammwe emizimu egibaliko nga giraba mwambala kanvaasi mwambala simanyi niigiina mwambala biki ebigatte ebitali byammwe kati ebigatte ebyo nga bajjajja tebabyagala abantu abamu abasajja abakuze ebigere bizimbye baggukidde mu malwaliro gano agatunda eddagala lya habo biki gwe tolaba ng'ojjanjaba olumbe terugenda gwe tosobola kufunamu kagundi kwebuuza common sense tula wansi weebuuze ogenze mba habo ogenze mba ekizungu omusaayi mutono ate simanyi omubiri gukooye ate simanyi biki okitegedde n'olowooza nti bukadde entebe ze mutuulamu malidaadi mumutadde mu nnyumba kituufu muteekemu ku lwa mikono gye egijja egigenda okujja okkulabako teekamu entebe ezituukagana ne levo kw'oli ekyo kituufu kiwulirwa naye baako ebintu ebimu bye walabanga mu famire yo kiteekewo zimba ekkomago waka wadde oli mugagga lizimbe ku bbali ekkomago weebuze ekkomago libaamu ki nti libaamu ensaamu libaamu omuti ogwebase wansi okitegedde mu biseera bye eby'eddembe genda olituulemukko teekamu emyambe okitegedde gulayo najjolo gisonseke mu kkomago waggulu mu bbaati ebintu bye walabanga ewammwe ebintu ebisinga tebifa bityo ne bw'owulira mmengo nga egamba bannange ennusu ezawaafu enkumbi eŋŋanda biki bifuuke ebyobulambuzi babikolere ekifo ebintu tebyebulizaayo ebintu tebibikkibwako ttaka gula najjulo giteeke mu kkomago waggulu teekamu omwambe zimba ekkomago teekawo ensaamu ekkomago akayumba kaba katono nnyo w'ozimbira akayumba mw'onywera bbiya ne mikwano gyo abaffe ekkomago we likulemera era n'ofiisi akadde ovudde mu ofiisi oluusi okola mu banka oluusi mu gavumenti jangukko teekamuko ku ngoye ze ezisiibwamu zoyambaliramu ewaka yambala engatto ze ez'emiti ez'emikalabanda jangu mu kkomago otuulemukko onyweremukko kenge oba kenge kazungu oba mukyala wakuweereddemukko ku kyemisana kwolwo mwotudde munyweredde kyayi ku makya ebyo bye bikomyawo emirembe bye bitereeza obulamu temusuuliriranga bintu by'abajjajjammwe bye mwalabanga okitegedde edde wammwe walabanga wakatebe ka mwasajjute kola entebe ze ez'ekizungu kozesayo akatebe ako kabeere nga mu kisenge kyo nga bwe kaabanga bwe wakalabanga ku jjajjaawo wano gwe bw'ofulumako ebweru oba mu kiyungu oba onyumyako ne mukyalawo oba wabweru kajjeeyo kawumbulule kanjuluze tuulako teri kiganye yambala ku kkanzu yo gy'olina mu nnyumba okitegedde yambalako ng'omusajja omukulu ekkanzu tuulako katebe ako nywa ku mwenge gwe waguze oli mu bya kizungu onywa bbiya onywa biki teri agugganye
jayo ecupa ye ya bbiya tulako katebe ako ewaka yambalako ku mikalabanda. Abantu abasinga bazimba ebigere mu malwaliro ne babateekako sayansi. Omanyi sayansi asudde nnyo abantu. Sayansi alina ebintu byayogera ng'ate nno nebiwakanya. Tisimanyi ebigere bitambulizeeko ku ttaka. Tambulizako ku ttaka oluusi ebigere bitandise okuzimba nannyinimu azimbye ebigere. Kati ewaka gezaako kulabika ng'engatto ozireka tambuzako ku ttaka. Ebintu by'obulimba osanga abagagga ng'asiba mu sitookisi bamuga ebigere byo okuzimba okwo bipiikinga obuwuka mu ttaka byambaze nga sitookisi. Ebintu eby'obulimba sayansi alina ebintu by'atajja kumanya. Sayansi alina ebintu by'atasobola kumaliriza. Okitegedde? Notandika okwambala sitookisi. Muntu alina ssente ye nannyini ssente eyandibadde agula eddagala ery'ebbeeyi naye buli ddagala lyonna n'alikozesa ebigere ne bigaana, amagulu ne gagaana gongera kuzimba. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Bw'obanga walabanga akatebe kamwasa jjutte maka ga kitaawo oba jjajjawo azaala kitaawo, akatebe kano bwe bawumbako ne bakanjuluza kagule kateeke mu kisenge tuulangako olulumwa awaka. Oba walabangayo ekitebe kya Kinyarwanda bino ebitebe byakulanga ebino kigule biteeke waka nga bina. Omukyala abeere ng'abituulanko mu kiyungu ng'asiika enva abaana bo batuulako. Baako ebintu by'okomyawo awaka. Baako ebintu bimu byozza obujja awaka. Okitegedde? Mugende mulime ebijja bw'obimala mufumbeyo akamere ewaka. Oguleyo omwenge omuganda. Omwenge omuzungu guleme kusiruwaza. Omwenge omuzungu kituufu abagunywa mugunywe naye ate omwenge omuganda oteranga n'ogugulayokko. Nywangakokko. Oluusi muvudde mu kulima ebijja nywako ku mwenge omuganda. Okitegedde? Abasajja abasinga abakulu bw'aba ava okukola oluusi ava mu ofiisi oba muki, oluusi minisita, oluusi purofeesa, oluusi akola mu bbanka, bw'ajja ekawungezi ng'ajjayo n'eccupa ye oluusi ya wayini ng'ateeka mu kabada. Abantu bazimbye obubaala mu mayumba gaabwe, ne bazimba akabaala mu nnyumba ye n'ateekamu emyenge egy'ebbeeyi buli kika. Toyina bulamu bw'ogenda kungula. Teri agganye kuteekamu kabaala mu nnyumba, naye era ddayo ku buwangwa bwo. Baako naawe akafo k'okola, gulende ku eŋŋanda giyoyote bulungi bagiwawule, teekangamu kengaako okanywengako ng'otudde ku mwasa jjute. Omikisinge otambulire nga mu by'ekizungu nga n'eby'ekiganda obirina. Mikisinga. Okitegedde? Mikisinga. Bakendeko y'eŋŋanda gy'obeera nayo mu kisenge mu nsonda ng'ogira n'ogiteekamuko ku mwenge n'onywako. Awo olyoke ogende ku myenge gyo. Okoze ebbaala mu nnyumba, emyenge zishampeyini zonna mweziri, ssente ozirina. Kyokka eno olina jjajjawo mw'osibuka atamanyi myenge egyo. Kati obulamu bubi ogenda buwonerawa. Okitegedde? Endwadde ezisinga ziruma era kyova olaba famire z'abagagga bw'aba najjanjaba omwana atandikira mu kakadde, mukazi bw'aba n'azaala kakadde, kyokka ate omwavu afulumya 3, 2, 8. Lwaki yamalira mu ssente ezo? Okitegedde? Olumbe bwe lukwata ku mugagga luggwera mu ssente nnyingi olw'ensonga omuntu bwagagga wala ayonooneka, asiriwala. Abagagga abasinga obulamu bukyuka nnyo nga bamaze okukula kubanga wano muvubuka ssente zibeera zimuwaga, emizimu gy'ewaabwe gimuleka ne gimugamba kale apaale n'ensi tulabe. Emyaka bwe gigenda gigenderera batandika nabo kuyiika endusu, ebizibu eby'enjawulo bibalumbagana, bafuna ebizibu ebyotasobola na kuteebereza ebinene. Omuntu alina ssente alina ebizibu by'atayogera. Omuntu alina ssente nga wazzeeko mu mutima gwe oyinza obutamwegomba. Lwaki? Nti waliwo ebintu ebimu bo balowooza nti baafuuka bazungu, balowooza banaapaala n'ensi. Kale n'ebintu ebisinga obungi muleme bikaddiya. Kati ebiteeko ebyo ebimu bye twogeddeko osanga omugagga ng'alina kapolotike yakasimbamu akasuku naye nga mu buyabuya nga yateekamu mpologoma. Okitegedde? Teri agganye kusimba mpologoma naye baako ebitooke bimu by'osimbamu. Simbamu Nsowe, simbamu Nakitembe. Weebuuza ebitooke ebyo bikola mugaso ki? Simbamu ekitooke kya gonja. Biri ebitooke bya bizinensi bisimbemu naye leka ate kukola muwawa. Obulamu obusinga butabuka ku bantu ng'oli teyeetaaga nagenda ku musawo muganda, wabula nga mu buyabuya alina bintu bye yasuula bye yaleka. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo.
okitegedde muleme kutambula butambuzi na nkulaakulana yokka enkulaakulana gikole neebaako ebintu ebimu byolaba gwe byolaba ng'ebyolugeregerero biteekewo ewaka simba omutuba awaka muleke kusikira famire kitammwe maama wammwe tata wammwe bafudde muddire ekibanja kya jjajjammwe kirimu omukokoowe kirimu omutuba kirimu emiti gye musanzemu emiti eminene mutandise ogipulaningira ssente ate nga bo tebagitunze mulwokuba mwagala okwongera mu capital omuti ogulabye guvaamu enku omuti ogulabye guvaamu embaawo kitammwe temumanyi byamaki bye yayitamu okubakuza jjajjammwe temumanyi byamaki bye yayitamu okubakuza emiti mugisaze emiti gye musanze ku bijja bibanja bimusigazizza mu abaana abaliwo ab'omulembe guno emiti mugisazeeko emiti mugisaanyizaawo emituba mugisaze so nga tegisula we gisula muzze n'ebyenkulaakulana osikidde wantu waliwo ekijja jjajjammwe ye yaliwo osanzewo omutuba omunene gw'otandise ebyekizungu byo nti ekibanja kino njagala kikulaakulanya njagala kuleeta abakola ku by'obulimi tusimbe olusuku ndete empologoma njagala eri emmanga kusimbayo mmwanyi kati gino emiti njagala onfunire ow'amasiini agijjemu tandika okukola enteekateeka ne basooka basekerezaawo awo ne munne era kusimba na olusuku ndete empologoma nafunye ebitooke okuva mu kawanda oda nazikoze biki ekibanja kya jjajjaawo mwozannyira genda ogule ekikyo pumbaavu emizimu minyiivu tomanyi mwakula muti okutuuka awo omutuba gw'olabamu jjajjaawo yandibanga yagenda ku musawo ne bakoleramu akakalu omutuba gw'olabamu gwandibanga gwasalibwako ensolo 8 mukukula okutuuka awo n'okufuna chance n'okusoma temumanyi byama emiti egisinga obungi abantu olugisala ku bika ogenda okulaba ng'eno abazzukulu batandika okufuna ebizibu batandika okulwalalwala senga wamuwe egindi ng'afa kuba emiti egyo olugisala ono yakikola ku mulembe ogwo kwaliko basenga bammwe yakikola nga temumanyi mwe muli bulungi mugenda okulaba ebintu ebimu waliwo ebintu ebimu bye musaanyawo ku bika mugenda okulaba baaliwo omulembe ogwo nga batandika okufa mpola jjajja muwe egindi yafudde olumbe terutegeerekeka senga wamuwe egindi yafudde mugenda okulaba nga mufa ebintu ebitategeerekeka so kumbe waliwo ebyamu omuti ogwo gw'osalamu waliwo emiti egimu egiri ku bijja nga mikulu minene kitegere ne mupulaninga ogisalawo olw'okuba mulina amagezi amasome emiti eminene giri ku lujja ne mupulaninga ogisalawo olw'okuba mutambulira ku magezi masome ne mutapulaningira baana bammwe jjajjammwe kiki yakolera awo ebintu ebimu nga temubiinaako mayitire mubireke ekibanja si gwe wakigula kireke ki ekikutuuza ku kibanja ky'ekijja nga bannyini kyo baakirekawo kireke genda ogule ewuwo oba otunda genda otunda amaka mw'osula va ku kibanja ekyo ogenda kuzaalira banne ebizibu ennyumba musanze ennyumba enkadde mwamba ku kijja musise balonze gundi ye musika balonzeyo n'owa ssente olw'okuba bulijjo yabayambayamba bamanyi okuddira abantu abalina ssente ne babafuula bakatonda mu famire kyokka nga ate balina bulaza waabwe mwavu naye nga bulaza waabwe alabika agatta banne avamu ebirowoozo ebinyuma okitegedde kati bamanyi okwetiiririra mu famire oluusi jjajjaabwe talesse eddaame kati balina muganda waabwe omwavu muganda waabwe ategeera nnyo kati bamulese olw'okuba mwavu baddidde obusika babuwadde muganda waabwe yamala emakerere atera n'okgendako ekkata atera okgendako e Japaani oluusi mu Kampala oluusi asuubula sipeeya olubuto lukoma eyo bw'ayogera tebaddamu yatera okuyamba ku gundi yatera okuweerera ku bwana bwa gundi bali mulumbe obusika babulondesa gundi anaagamba atya babulondesa gundi ye muganzi nga balonda muganda waabwe musika asuubula Japaani oluzungu lwe luzungu olumuwa obusika olumu bano bannemeddwa gye mbeera nandibadde mbeerako mu nnyumba ya jjajja omusika apulaninga jjijjawo abakaaba nga bongera kukaaba ababonabona nga mwongera kukaaba oli avudde eri ani kakati sirinawo embeera kangende mu nnyumba ya jjajja eyasikirawo abeera mu Kampala agaanye bano aboolugandaganda oluusi alina abantu beyeebuuzaako abooluganda balayika baagala kutwalawo omusika ekibanja kikubyeko sengenge agambye nedda okitegedde mwamulonda lwa ssente yakula mu buyabuya ssente ze zaamufuula omuntu naye ng'ate mwalekawo omwavu yali ategeera ajja okusigala nga bawa ekitiibwa mulondesezza gundi anaagamba atya gundi alina ssente awadde ekiragiro ennyumba ya mwamba eveewo ŋŋenda kukulaakulanyawo ennyumba nga mugijjawo
temumanyi jjajjammwe bye yakoleramu. Abantu abakulu abamu mu kuzimba ennyumba za mwamba balina emikolo gye baamalanga okukolera mu mayumba ago, okuzaala abaana, okukula n'okwaza famire. Okitegedde, ebintu ebisinga obungi mu byegendereze, mu biwe ekitiibwa, ebimu bye mutaategeka mubireke nga bwe mubiraba. Bw'oba oyagala kuzimba nnyumba ya mwamba oba kumenyawo nnyumba ya mwamba enkadde y'emmuli, okitegedde, bwe mubanga mwagala okikola, ennyumba yennyini mu kifo weeri we muba muzimba endala, mu kifo weeri. Muleke gamba nti ate jjajjammwe yapulaaninga bubi. Enkulaakulana nga bwe zijja oluguudo lusobola okuba nga lwayitawo ne lulinaana enju eyo, fayini, ekyo kiwulirwa. Muddire ennyumba eyo mufukamiremu, mufumbiremu ekijjulo, mwenga abooluganda, mugambe nti jjajjaffe nannyini nju eno Ponsiano Kaseekende tufumbye ekijjulo kino, tusaba okkiriza ennyumba eno tugijjulule. Mutegeeze obutalabika kuba weebuli abantu tebafa. Okitegedde, Ponsiano Kaseekende jjajjaffe ennyumba yo tugenda gisengula, twagala gizza wali buyi buli, anti olaba enkulaakulana oluguudo lwayita wano. Mukama wange ebyensinga bw'obiraba ekijjulo kino, Ponsiano Kaseekende situka tugende tuteeke wali ennyumba yo. Mumaze omutegeeza, mugende musime omusingi gwa bulooka, muddire ebifunfugo ebimu ebivudde ku nnyumba eno mubyasize mu musingi ogwo, muddire emmuli ezimu ezivudde ku nnyumba ezo muzigalamize mu musingi ogwo, muddire empagi zino mubeeke empagi ezimu ze mutemako ebipapajjo mubyalirire mu musingi omwo, musitule ennyumba. Bwe mutuuka waggulu ku bbaati muddireko ekitundu ky'omuti kuno omulabba, emiti egikola akasolya, mufuneko omuti, mufuneko we muguyungira ku miti gino emipya, kye bayita okusengula ennyumba. Okitegedde, niye mukoonawo bukuunya mubati ne mugatunda mu sikulaapu, mugenda ne muzimba ennyumba ne mweyagala, ennyumba temuzifunamu bulamu. Abantu abaliwo ku mirembe egyo nga batandika okutondoka, abazzukulu nga batandika okubonaabona buli budde, lwakuba temubuuza abaana bammwe ebirooto. Mulimu abaana bammwe ng'aloota ewaali ennyumba waloota bali, ng'omanya kino ekiyumba kye mwazimba kyammwe, omuzimu gujja balwanyisa paka nga guba gutuuse ku maze. Okitegedde, ebintu ebyenjawulo tuwe ebintu ebyaliwo ekitiibwa. Bw'oba mugagga ng'ozimbye ennyumba yo ng'oli mugagga, ogenza osimbye omuti omuzungu oguleeta ekisiikirize, ekigaana okusimba omukokoowe mu luggya kiki? Simbawo omukokoowe, leka kukolera bantu, leka kuddira ate gundi gwe nasoma naye alina okujja wannasangawo obuti bw'emirembe. Simba omukokoowe mu luggya lwo. Kyekigaana emiti gye walabanga bajjajjabo balina okugusimbawo. Guyinza okuba gwe gugenda okutuulamu emyoyo gyammwe, ewaka wammwe wabeerewo emirembe. Kati oddidde obuti obumu abazungu babusimbana ku malaala eyo, nasala ebbeedi zeegomba ebitititi bye ziraba eyo e Bulaaya, ne zireeta olw'okuba bulina obukoola bulungi, obireese obitadde mu lujja, oluusi obuti obumu bwa bisiraani. Tomanyi kyekigaana okusimbawo omukokoowe. Oli mugagga, kyekigaana okusimba omumwanyi ebweru w'ekikomera kyo. Simbawo emimwanyi ebiri. Emimwanyi leka kusimba eri mu nnimiro kubanga ennaku zino musimba korona. Noonya omumwanyi omuganda, simbawo ebikolo bibiri waakiri ebweru w'ekikomera. Gibeerewo emmwanyi bugagga, emmwanyi y'eyabajjajjaffe. Era emmwanyi mu birooto mugiroota nnyo nnyo nnyo, ekutegeeza amaanyi g'ekika. Gula ekibanja kyo simbamu omutuba wakati. Laaza sirika, tegusula woosula. Emiti gye musanze mu bibanja bye musikidde tegisulawo bye musula. Bw'oba oyagala nkulaakulana gikole, ewali omuti weefiirizeewo kireke. Mulimu ebituddemu, ogenda gusala bitandika ate okwambala abaana bo. Bibadde byawummulira omwo. Ekibanja ky'ewammwe kikadde kyali kya jjajjammwe, emiti egiriko eminene mugiveeko. Mulimu ebintu ebiwummulidde, mumwetankulira ebintu bye mutajja kusobola. Ogenda gisalawo abaana waka batandika okumeketanga amannyo baboneebone tebaggwa mu malwaliro. Embuto zibaluma, abaana bawawamuka ekiro. Otandika obatambuzanga ku basawo, eddagala terijja kumala nsonga. Guli musango oba oguzizza nga kiwedde. Leka kutunda ku ttaka lyammwe jjajjammwe lye yalekawo. Genda okole ebibyo, lireke bw'olifa lisanga abalala. Ebyo ebintu ebisinga obungi bye bitawanya abaana bammwe mu famire. Gwe ne weeyagala naye ng'abaana bo tebalina mirembe. Abaana bamera ebiyute, babutuka binnamusuna, bakola batya, bawawamuka ekiro. Abaana bamyusa amaaso, abaana ku ssomero tebategeera, abaana bo bwe bavuga ebigaali ku byalo baggweredde mu zibeeti, ng'abaana banywanjaga biki naye nga kikoli mu taata go wakireeta. Abaana ne babonyaabonya, abaana babuliddwa obufumbo. Ebintu eby'enjawulo mwamenyawo mwamba ya jjajjammwe omukazi. Omuzimu ogwo ne gutandika okubonyaabonya abaana baabo obuwala ne babulwa abafu, abakazi basajja mu nsi.
naye nga mizimu. Ebintu ebisinga obungi abantu abamu beekwasa lubaale ne bakkebera ng'omusawo akwasa mpewo, naye ng'empewo oluusi tezikubanja na kusamira. Empewo oluusi oli ku musango, zikubanja bintu by'ozza okola mu bubuyabuya olw'okuba osomye. Okitegedde abantu abasinga obungi abagabana ebibanja ebyo era bw'agenda obitunda era ogenda okulondola nga talina kyafunyeemu, ekibanja kisigala kikubanja. Mu byesonyiwe. Bw'oba omanyi ng'ogenda kutunda katundu k'ogabanye kakasa nga ssente zonna nga bw'ozikutte genda ogula awalala. Laga nti ekitundu ekyo okizzizaawo. Leka ssente zo zongera mu bizinensi. Olw'ensonga nannyini kyasigala kulondola era ssente zo yazitta. Abantu baganya okutegeera ekintu kino. Abantu batunze ebibanja mu kyalo ne bagula zi booda booda. Muwe ekitiibwa ebintu ebyaliwo. Bwe mutaabiwa ekitiibwa ebintu ebijja mu maaso tebijja bayamba. Omufuzi nga n'afuga eggwanga oba Uganda eno bw'ateesigama ku byaliwo tasobola kufuga bantu baliwo kati. Omuntu alina okuba ne likodizi. Ddayo ku likodizi. Biki bye walabanga mu nnyumba z'abajjajjaabo bakitabo baani? Ebintu mubikole. Mubiteeke mu mayumba gammwe wadde ga bbeeyi. Mubiteekewo zimba omukoma gwe wali. Gula omwambe guteeke, mugula ensamu giteeke, mugula emikalabanda jjajjawo gye yambalanga. Jjajjawo yabeeranga n'ekkanzu, gigula ogiteeke ku musumaali mu nnyumba ng'eyo si ya masala, si ya mikolo. Ogijjengayo gyambalengamu lw'olina kaaliva ewaka. Tulako katebe ka mwasajjute. Tula mu ntebe zino ez'emitto. Bw'otulako ne katebe kano ka mwasajjute lw'ofunye obudde. Gula emyenge gisampeyini mu nnyumba yo teekamu ebbaala kituufu ekyo tiyewali akiganye. Naye gulangayo n'endeku ebeerengamu mu nnyumba y'endeku eŋŋanda ng'ogulayo ku twenga otuganda n'oteekamu oluseke n'otunywako ewaka mu budde bw'oli free. Entebe zino zokka ze twemalizaako, entebe emigongo gikutuse. Abagagga balumwa amabega, abagagga bazimbye ebigere, bazimba amagulu, bagula entebe ez'olugalaamirizo nga kuliko ne kwalinnya n'atuula muli ng'alinga malayika. Okitegedde temuzifunyeemu kalungi, emigongo gy'emigongo, amabega g'emabega. Okitegedde okuzimba amagulu, okuzimba ebigere. Ne bwe munaatambula ku basawo, ne bwe munaagenda mu malwaliro g'ekizungu, ne bwe munaagenda mu malwaliro ga habo, tojja kukyusa ekiro ekinaavaamu nga bagamba nti olina kansa. Abantu abalina ssente bye bizibu bye basanga mu maaso ng'obulamu bugenda bukendeera ng'emyaka gigenderera naye tebamanyi. Mudde ku nnono. Ye n'abasulako obusozi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.